Olwaleero nga 21 Ogwokutaano 2023 lwe giweze emyaka 57 Kasookedde amagye ga Kawenkene Apollo Milton Obote nga gaduumirwa Idi Amin Dada galumba olubiri lw'e Mengo mu 1966. Obwakabaka butegese okusaba kw'okujjukira Kasookedde enjege eno ebaawo nga kubadde kwekeresya aba Orthodox Namuŋŋoona era kukulembeddwamu Ssaabasumba Hieronymus Muzeeyi. Ssaabasumba Muzeeyi asinzidde wano n'asabira Ssaabasajja Kabaka ne beeyawo okumulamulirako Obuganda olw'okuzzaawo Obwakabaka n'enkulaakulana gye butuuseeko. Tusiima nnyo obuweereza bwe oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga. Tusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Mukama amuwe obuwanguzi era ne Buganda yeyongere okutinta ku lw'obulungi bwaffe ffenna. Ssaabasumba mu ngeri yemu tabadde musanyufu olw'ettemu ly'emmundu erikyasa ensangi zino. Mu nsi yaffe eno Uganda eyagala emirembe ti emmundu ezo tuzireeta ku ssente z'omuwi w'omusolo. Ekiruubirirwa mu kyo kwe kukuuma obulamu obw'omutuuze mu Uganda, si kumutta. Nnyamiza nnyo okulaba nti emmundu eyagulibwa ku ssente z'omuwi w'omusolo eryoke emukuume ate ekyuka negira kinemutta. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'atisse omukubiriza w'olukiiko Patrick Luwaga Mugumbule ategeezezza nti newankubadde Buganda yayita mu kaseera k'akazigizigi naye abantu tebasaanye kwekubagiza banyikire okukola okuzza Buganda ku ntikko. Bwe tunaatambulira mu buufu obwo nga Ssaabasajja Kabaka nga bw'atulambika abakulembeze ne baatuwadde Buganda tujja kugizza mu kifo kyayo ku ntikko era ekyo kye kinaabeera ekikubagizo ekyannamaddala olw'ebyo bye tuyiseemu era bye tukyayitamu ng'Obwakabaka bye twayitamu ng'Obwakabaka tebuliiwo. Okusaba kuno kwetabiddwamu Katikkiro eyawummula Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, abaami ba Kabaka ab'amagombolola mu Kampala n'abakkiriza abalala bangi. Ng'Obwakabaka bwa Buganda bujjukira lwe giweze emyaka 57 Kasookedde amagye ga Apollo Milton Obote galumba olubiri lw'e Mengo. Ekeresya Orthodox evuddeyo n'esaba gavumenti okulwanyisa ekittabantu nga bakozesa emmundu ezikyasa ensangi zino. Nze Andrew Sebbira wano kwekeresya aba Orthodox e Namuŋŋoona.